Zino the Starqt Awards 2018 by Starqt. Abange kinayitirira nga omuweereza wammwe nze muzzukulu wa Mbazira Omunyonyi Ssenyonga Fred nsinzidde wano Johannesburg e Kensington ku pate y'aba award winners aba Starqt nga ndina omukyala wano ajja babulira ebisingawo sijja mwogerera nnyo amannya gaffe nnyabo. Amannya agange mpitibwa Aisha Nakaweere Namwanga. Omugonge. Yes. Nsanyusa okulaba mukwano. Mpozi nga ate South Africa osinziira wa? South Africa nsinziira mu Joburg, Mayfair. Okay, osinziira Mayfair. Ate Uganda abakwagala bo bakusanga wa? Abanjagala Kampala bansanga Kyengera Masaka. Kyengera? Yes. All right. Mpozi ate era nga tugenze maaso South Africa ogisanze otya gwe? South Africa mu kusooka nga nakatuuka nasooka nenjirabanga nesooka nenzibuwalira mu kongayo naye kegamba nempiikinga kati nga nze omuntu kati tempisiza bubi kati nga wendi kati ndi okay. All right. Okola mulimu kinnyabo? Nze kangeera bondaba designinga bantu byangoye. Oli designer bwe gamba? Yangira bondaba abantu balina ku pate ngezo nogenda ne bakuyita ne bampita nemba designinga engoye. Okay. Wabadde nominated mu category ki? Just most popular. Most popular? Yakola atya oyo? Ekintu kwegamba nga buli muntu yenna akwettanira amanyikiddwa South Africa yonna ate siwakane ekitegeeza oluwakabi nnyo most popular abeera wakabi nnyo kuba South Africa nene naye bw'ogamba nti wonna buli omu akwettanira kirabika oluwakabi nnyo. Katugende mu maaso kati eno awaadi gwe mukulabako ogisanze otya ddala ogiraba nti ekusaana? Awaadi eno ensaanira ddala era bannaye nebaza nnyo abansapootinga ne bannonda mbebaliza ddala mbebaza nnyo mwebalire ddala okunnonda. Babeebaza bannaye mwebalire ddala. Nga tugenze mu maaso mwali nominated abantu bameka mu awaadi eyo gy'oyogerako? Abantu twali bana wokwoli obanga oli wakutaano? Baali basatu then nze owookuna. Wali wakuna. Kati ng'omaze owangula awaadi eno abantu bakusuubiremu ki? Babuulire ddala bakusuubiremu ki? Just ekintu kipushinga ate neeyongereko okusingako nga ku level gye mbaddeko. Bwe bulungi. Kati gwe mukulabako awards zino ntuufu kuba waliwo abemulugunya ne bagamba nti ate fe batubbidde batukoze batya naye gwe olaba nti kituufu? Abo balimba bulimbi kyo kituufu nnyo era bwe bannonda nti no ekya most popular abantu bonna bakuba bukubi nduulu ne bagamba nti olina okukitwala nga tebannaba nakulonda nga bagamba Nakaweere yekka. Oli mukyala mufumbo? Ndi mukyala mufumbo. Abaana bameka? Nina abaana 2. Otumira ani? Ntumirako ku taata w'abaana bange naawe wennyini Munyonyi nkutumira. Bannaye bantumira nti muwulire. Aisha Saluni naye mutumira, wa Starqt mutumira. Ewa awaadi? Mputumirako bamemba ba UNISA. Ninako n'omuyimbi mwannyinaze bamuyita Semwanga JMX naye mutumira. Bwe bulungi. Kale ne Kampala ntumirako ku Nalongo mama wange naye mutumira nnyo. Bwe bulungi. Nti gyendi ndi bannaye oyo abadde most popular lady bamuyise mukyala Nakaweere atumbidde batumidde mwebale nnyo katugendeko mu bulango bwaffe. By Starqt. Abange kinayitirira nga 10 November Bedford Hall Johannesburg. Tokkiriza kunyumizibwa era ng'enteekateeka ziwedde. Dress code twambala green anti eno ye green carpet esookedde ddala mu byafaayo. Abayimbi bangi bakyetabyemu zikulembeddwa Rema Namakula Ziza Bafana Ambassador Sali Wise n'abalala.
okuyingira landi 3 VIP landi 10 emeza landi mutwalo teweerabira tizino ze Starqt Awards ez'omulundi ogwokutaano anti abawanguzi kuluna awaadi za njawulo zavudde Bungereza nga 10 Novemba ku Bedford View Hall Johannesburg. Yaman member Nangiba Simi BMTV Africa member. Freedom comes to those who fight, not to those who cry. You understand? Bless up every day. Come to Cape Town, Mandela in prison and free up. So we must be free. Saying Yaman baganda bange mwenna mbategeeza kino kye kituufu. BMTV nakamde mkomi yaganaga wanokawo nsanga TV esinga okulaba mu diaspora abaana be South Africa, Durban, Pretoria mwenna mbategeeza mujje mulabe ku Khalifa aganaga. Yaman mwebale nnyo okulaba BMTV mwongero giraba mbatumidde nnyo abali South Africa, Cape Town, Durban, abali US, abali Dubai, mubeereko ku the show all the time on YouTube. naye ono mutute wange naye nga